naye nga biri byayatikawe bitenga n'engoye ez'ennyambala zibeerako n'omusaayi ng'ayita batabani be ng'ayita ne bbaawe omaye okunkwata ku mpaka paka mu mmotoka nga baddeyo nga bayita n'ebbaga yange nga bayiteeka mu butu nga basooka bavuganze ngamba Farida oli luddawa baŋŋambye watolose mukama we yaŋŋambye watolose omutima ne guntyemuka. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange akwagala n'atakwagala tebuzibanga tewannabula akwogerako abasiddiyo omusunsu zirinya lyange. Agaliwo ye YouTube channel kwe tuli olunaku olwaleero anina gwendi naye olunaku olwaleero nga tannababuuzaako njagala kusooka kutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti no emitwalo 65 gyokka gye weetaaganga school fees w'omwana wo ettaamu ate nga liva ku nursery paka P7 lya kisulo kyokka ekikwatagana n'ebyensula ebyo taratibu byonna biba byawedde omwana omutwala butwazi afune omusingi omulungi olw'ensonga nti omusingi gwe baliko gwa ddiini so okakasa nti ewali eddiini tewali kirema. Mu buufu bwe bumu njagala okutegeeza ku bannaffe aba Nebo Tours and Travel bano basangibwa Kampala ku New Pioneer Mall room number PH42 bagamba nti bajja kuyamba okulambuza eggwanga nnyaffe Uganda si Uganda yokka wabula ne bunaayirawo nawe wandyetaaze okubanga ogenda bajja kukolera ku hotel booking bajja kubanga bakuyambako okufuna ticket visa passport n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Nsaba otubuuzeeko otubuulira amannya then tugambe ebigambo. Eddoboozi ojja kulyongerako ko mukwano kankusembereze n'akazinda byalo. Balamusiza nnyo amanya gange Nambazira Frida. Nambazira Frida. So tusanyuse nnyo okubeera naawe wano. Tukyagenda maaso n'okuba nti no tucollectinga stories ez'enjawulo ez'Abannayuganda abatambuddeko ne bagenda ne bakanoonyaamuko ebyo bye bafeesinze ebirungi n'ebisoomooza eby'enjawulo. Nkakasa nti buli gye tugenda maaso n'okuba nga tukola stories zino ez'enjawulo kyagenda maaso n'okuba nga kiyamba bannaffe abali mu Uganda nga beetegeka okugenda kijja kuba nga nabo kibayambako okweteekateeka n'okumanya wa ewatuufu gye bagenda. Okusookera ddala gwe wagenda okuba nti onoonya ensimbi wagenda mu nsi ki? Nagenda Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kibuga kimu wali okimanya erinnya? Wonna nakolerangawo kuba saagendera ku contract nagenda nga ndi wa office nga client ajja buzinangula nengenda nekolayo ba myezi 2 nenkoma ku office kati nakolera ebyadi nakolera Malkaraji nenkolera Kedamaamu bwatu. Esegeza gwe wakolera mu bibuga ebyenjawulo wakolera mu bitundu ebyenjawulo bwekiri so gwe wasayininga contract yali yabbanga ki? Emyaka 2. Wamalayo emyaka 2 wakakomawo eyujji. Yes sir. Tukwaniriza okusookera ddala. Guno gwe gwadde omulundi gwe ogusoose ogende Saudi? Era gwe gwadde gusoose. Tuweeko ku experience y'ennyonyi. Lwasooka okulinnya ennyonyi experience eyo yali etya? Okuviira ddala kugoba ku passport y'omwana paka mu nnyonyi n'okutuuka. Bannaye nze olunaku lwe baŋŋamba nti nga 13 ogenda kulinnya natandika kusula nga sebase ngamba oba ngenda linnya ddi kyokka ate olunaku lwe lwatuka lwennyini nengamba oba nagobako byaki nga mpulira ntidde nnyo nga bw'okiwulira era nagenda ku airport natuula we nti munyonyi nengamba kansooke nkubire maama nno nga nkaaba nga nkubira maama nga mugamba ennyonyi egenda simbula nga kyekikaabya baneze sima nawe kale ekyasooka okuntiisa yembeera e Saudi naye nga yo nzize nga nguma naye ate ekiseera bwe kyatuuka nti kati essaawa nentandika okubuuza bannagobako byaki kati essaawa etuuse sigenda komawo Uganda leze nga manyiiza obutadda nembeerawo nga ndi mukutya okuyitirivu naye munnange nde nayogerako ne maama naŋŋumya bwalina kiro kuba twasimbula saa 5 za kiro
nenjogerako ne maama nenjogerako ne taata ne bangumya nno bitate nga bali bangana ne sawa yatuka nga ngenda bangumyamuko bwento nengenda naye nagenda ngera ndi musirifu nga sinyiga nga nze nandi mukutya era ntutuuka ku airport ye Saudi bamanager ntusanga batulinze dda ne tuyingira mu motoka zaabwe ne tugenda paka ku office olatuka ku office twagenda abaana bangi naye koro ne bajja ne balonda nze nti client akunonye nga wakatuuka twatuuka bwe tuti kwa accommodation kale twatuuka kwa accommodation ne basooka batwalako ku medical oba komyawo manager ng'aleeta ekifaananyi ng'abuuza ani ono okwetegeeza nga yenze ayo mutima ne guddamu ne gwewanika olwo ŋŋenda mu kiyumba kati nagenda mu kiyumba kyali kya fulo nnya nga kinene ate nga kyonna nyina okikolako kuva wansi paka waggulu nyina olulongoosa nali sifumba naye ngaebira byonna nina okola ki okubikola byonna lwakuba nti ekirungi toyozesa ngalo nakola azaala ennaku zaali 3 n'enzimba ebigere nga bikomeye eno kati omusajja kyava mpita mu ddiiro ne mukyala we ne baŋŋamba muno omusawudde mazeemu bbanga ki ne bagamba mazeemu ennaku 3 kuba baali bakandeeta ne mujja ne mukola ki ne munnona kundeeta wano ne bagamba tugenda kuza ku ofiisi kubanga twagala omuntu ng'amaze mu nebbanga jjukira yajja n'akugula ku ofiisi tamanya bbanga oba lyomazeewe lwansonga si yabeera akugize kati nga bakuba ku ofiisi nga bagamba mutufunire omwana amazeeko eno ebbanga ono emirimu mingiko ate ennyumba neneko ono yakava e Uganda tajja bisobola bulungi kati ng'ekikugobya toli masinale bulungi nalidda akajja kirabika nzenna nga nzimbye ebigere nga yambuka madaala kirabika gaali madaala yambuka kirira gwefula nnyo ozimanyi bulungi nga zonna gwozino zirongo bulungi nnyo nga nze mukozi aliwonzeka ne banzayo ku ofiisi kati banzayo ku ofiisi wano wakolawo ennaku 3 zaali 3 nenzirayo ku ofiisi ne batwalawo omwana omulala kube twali twasangawo awo yali yakamalayo ndozi emyezi nga 6 gwe batwalayo kati ntife nesigala ku ofiisi netufuna eddwaliro etwakolako eddwaliro eryo lyali litwagala era emyaka emeka 2 nga tukulanga bakilina nga muli signinga contract bateesa ne manager ti libawo abaana nga 8 bakole nga mugenda kukolayo for 2 years era nga emmotoka netandika otunonanga ku accommodation ng'etutwala ku ddwaliro ssaawa 1 ey'okumakya ssaawa 8:30 netukomyawo twafuna nno kalaifu akalungi nga mukola essaawa kuva ku makya ssaawa 2 ssaawa 1:30 awo bwe twatandikanga paka 8 paka 8 nga mukola nga bazungu kyobola twakola nebbanga ttono teryali ddene kubanga bamugamba nti bano abaana bawe ebiboogerako batambulenga nabyo enkaama kati emabegako waliwo abaana abaali batolokawo ku accommodation manager n'agamba twali twakolayo no wiiki 2 manager n'agamba olaba bali abaana batoloka tebalina adi n'ekiboogerako kati olwo bano bajja kutoloka artist mbazzayo mu kiyumba nga nange n'agamba mukole wiiki endala 2 omwezi guggweko mudde mu biyumba sibawayi nkaama wadde netutandika okukola wiiki 2 bezaggwako nga tebatuza mu biyumba neera ne babagaana okukola mu ddwaliro emyaka ne bagaana ne batuza mu kiyumba kyamukisa mulungi ekyo ekiyumba kye nafuna tekikyali kirungi era omukyalo yangula emyezi gyali 5 nali bulungi yali ampisa bulungi waliwo baby yali amusanga ayavula nga ngambye gwe nyina okulabirira nga ne bwasanga soozeza bintu tebimukwatako kasitamba nga ndi n'omwana we gwe wakola gumu gwakusitula bulungi nnyo ng'emirimu gikola yeebase nga waba teyeebase embeera ku mwana yanjagala nga ntwala ne bansiba n'enviiri antwalako autu
walinga walungi awo ng'oli kaweweevu nnyo nga bw'okiwulira kati emyezi 5 nga naye nakamala emyezi 4 nangamba Faida yagala okukolera wano paka myaka 2 kati nga nayengera abaana gye babunaabuna nengamba ye njagala okukolawo myaka 2 kati ng'ateesa ne bamaneja ndoza bamaneja bamuseera bamusaba sente nnyingi kubajjukira buli mwezi yalinga aweereza ku ofisi obukadde 3 nze nga bampaako ezange kuba ofisi eyansasulanga nze nga ne bwenja ne nkolera oba myezi 4 sikuba njadde n'ekikumi nze zange ziba zigenda ku akawunti yange kati najja nangamba Faida madaali eseera nnyo bansabe sente nnyingi ate nga njagala okole kuba singa mba nkuguza eri wano mba nkuwazizo weka eri mba sikyawaayo naye sente mpayo nnyingi ate be mbagambye era ne baŋŋamba sente nnyingi sijja zisobola waye yali akusinga ekituufu ate nga nange nali era mukola ki ng'oyagadde olw'okuba wali kaweweevu walinga walungi anti tewalinga nnyo mirimu ate n'ekirala ate nze ng'egyo njagala nnyo abaana nga naye yakiraba n'akyagala kati awo nenga kati nze ngenda kumugamba ki nenoonya ekyokumugamba nga sikiraba kuba ye yali aŋŋambye talina sente zigenda kungula paka myaka 2 namaana ngamba kankule omwezi omulala oddemu okole nembeerawo gwe omwezi ogwokutaano nemmala ne banzayo ku ofiisi kati banzayo ku ofiisi namalayo ennaku zaali 3 nengenda nfuna ekirumba ekirala olwo tuli mu budde bwa musana ate eri omusana guba mungi nnyo 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 nga bw'okiwulira ate nze omusana bugumu limpisa bubi kati nagenda mu ekyo ekiyumba annange omukazi nga akuzukusa ssaawa 2 ez'okumakya akugamba bebaka ssaawa 8 za kiro kati nga yali musomesa naye nga taagala akulabe nti oba ne bw'obeera mu ffumbiro nakusanga oba owummuddemu akugamba okola ki olina okukola kino olina okukola kiri bannaye nga n'obeeraawo banawo bankyogere nantya ate bali balinga oba nabamaje nze nkugambe bwento aduumira buduumizi awo ningaanaye kale singa nasigaddeyo eri ng'eri mbaddenga bulungi nnyo nga bw'okiwulira kati gemu nekyuka neŋŋamba neŋŋamba mukama oba lwakuba nti yali anguza omwezi gumu ebbugumu ne liryoka limbeerako awo teyalina na esi mu luumu yange ebbugumu ne lisooka limba bulanze nendwala nenzijako ebintu mu feesi mu bulago nga ne bwontunako tosaana oyinza n'okulowooza oba bangi era ndowooza naye nga biri byayatika bwe bite nga n'engoye ez'ennyambala zibeerako n'omusaayi kati nga kaseera mba negambire nga neyiwako amazzi nga mba seyiyeeko amazzi nga sisobola kwenyenya skin ngevaamu omusaayi ye nga yatikatika bwe ate nga ya black ng'eriko oba bigalagamba kati nga bwe neenyenyamu bwe nti oba nga bibanga ebiyulika omusaayi nofuna enjatika bulungi nnyo naddala oba like bwe muti mu biyungo by'omubiri awo nga wakyasinze kati yali yanyuma wifi naye nga nina line ye Saudi nga nze neegulira data kati nga mpeereza manager message nga mugamba ndi mulwadde nangamba gamba akutwale mu ddwaliro omukazi ne mugamba omukazi nga ngamba talina sente kati nga ndetera ka tube nangamba weesiigesiigeko nga neesiigako naye ngolooza bikola ye nga tayubuka bosu bo balina zi esi ate nga nze mulumu yange temulimu esi ogenda mulimu ebbugumu okwebaka nga ne mufumbiro mwokolera kale teyalina bulungi sente oba ngambe bwentyo naye nga ekisenge kyabwe kirimu esi n'eddiiro mwe batuula naye nga nze gyembeera oba neetalira bebite nga bbugumu lyereere kati nemulemerako omukazi nga ngamba kimu talina sente kati kolo neŋŋamba kaŋŋumiikirize omwezi ogwo gwe yangula nsooke ngumaleko
kati gwali gubulako gwali guweddeko leero kati enchanga gugwako enchaye ne mugamba encha sigenda kukola bw'otantwala mu ddwaliro oba otanza ku office sigenda kukola nangamba ojja kukola ne muyitako ne ngenda mulumira n'entuula naye nga muli ebbugumu oba twalina mu mwezi oba gwali gwa 7 gwa 8 awo ng'ebbugumu liyitirivu nnyo nga bw'okiwulira enkeera nakeera nga mpakinga engoye zange nga ntuula awo kati agenda ozuuka nga sina mulimu nagumu gwe nakuzimanyi bo bali babeera beebase gweoyimuka n'okola emirimu bo nga bakola ki nga beebase bagenda ozuuka nga emirimu egisinga bakoze eki bagimaliriza agenda ozuukuka nga sina mulimu nagumu gwe nakoze alaba ntudde kyava akuba essimu ku ofiisi n'abagamba Farida ayaganye okukola ate nga abadde akola bulungi simanyi lwaki yekyanzi ko manager nti yankubidde gyo n'agamba ayagala mutwala mudwaliro mulwadde bw'aba mulwadde mutwaleko mudwaliro bw'aba si mulwadde mugamba akole kuba yava Uganda nga zekola ki nga zekola kati omukazi n'amugamba onaalimba si mulwadde kati bwe nawulira nga ayogedde bw'atyo nali nayeekubye ebifaananyi nga nabyekubye omubiri nenkwata ebifaananyi bibiri nembiweereza ku ofiisi maija nambuuza bino biki nemugamba simanyi nemala naye alaba musaayi byamusobera kati bwe namugamba nti simanyi n'addamu n'amukubira namugamba oyo omwana mutwale mu ddwaliro bw'oba tomutute mu ddwaliro muleete kale ku ofiisi tulabe kuba alina ebifaananyi byaweereza sibitegedde bulungi kati omukazi nga ajjanga ayomba lwaki oweereza ebifaananyi ku ofiisi yeera biki bane n'ayomba nnyo nno nga bw'okiwulira kati bwe yayomba era neŋŋaanirawo awo kuba nagamba sigera akola mulimu nagumu waakiri antwale mu ddwaliro oba ntwale ku ofiisi nembeerawo awo nangamba jangu ogole engoye z'abaana bange ngenda tulinako gye tulaga neŋŋaano yimukawo nampitako nagenda nazigolola n'amala n'abambaza ne bafuluma ne bagenda mu motoka ne taata waabwe kati sawa zaali nalijjukira nayerimye kuva ku makya kati sawa zaali 10:00 awo konze kati bagendagenda bandekewo we bakomerawo jjukira bayinza okomawo ekiro bayinza okuntulugunyiza wano konze kati nekyanga kati bekuba kulwana katulwane kati nga nnyimuka nga nninda omukazi ave mu kisenge kye ng'ajja bali bamaze ogenda omusajja n'abaana bali eri mu motoka omukazi ajja kati oluggi lwe yali alina okuyitako oba okuggala lwali ludda munda bwe rutye ate nga nange ndi munda kati we yajja nange nenjja paka ku mulyango bwe yafuluma n'alukwata bw'ati alusike nalukwata bukwasi n'endusika n'enduzaayo eri n'ensooka musindika n'agwayo eri kyabugazi omukazi bosiwo mama yes nemusindika nemugamba ndi mulwadde muli mukuggalawo mutambula mugenda mukomawo kiro mutandika okuntulugunyiza wano mbagaye muntwale mudwale bemba muganye mutwale ku ofiisi nekwata esawa yange nenfuluma kati bawe yamulengera nga amusindise najja emisinde Farida okoze kyaki kino namuyita mu nkwawa ntambula paka wali ku geeti kati benatuka ku geeti nalindawo nga manager akuba n'abagamba mumutute mu ddwaliro omusajja n'asirika n'amuyita emirundi ng'ebiri n'asirika omusajja n'ajjako essimu kati nze nange nemukubira nemugamba ndi wano wabweru infulumye ndi wano wabweru oli bweru wa geeti obanga okyali mu geeti bwe namala obbayitako paka ku geeti kufuluma nenkubira manager nemugamba nze ndi wabweru nemuweereza location bwe namala ogimuweereza nawe ne bafuluma ng'olwamaze ndoozi okubulaabuda mukazi we kuba naye yali ali mu kuyomba omwana n'asindika biki yaningambye bulungi naye nga mbadde nga nzija mugamba njagala genda mudwaliro nga yagaana kati nawe ne bajja manager n'addamu ndooza n'abakubirako olowoosa amanya ngenda owulira afulumayo n'angamba yingira emmotoka tugende ku ofiisi manager we agambye nkutwale ku ofiisi yingira tugende ku ofiisi nsooka nti oyingira jjukira omukazi mba mumusindika nensooka nyimirira ng'alino wabweru nenyimirira nenga nkole ntya oba ate nga manager mmaze omuweeza location naye teyagiddamu nti oba nzija oba ki neŋŋamba kanjiyingire
ne nnyingira emmotoka ne tugenda paka ku ofiisi ne banteeka awo wabweru bo ne batambula ne bagenda kati nze nga nnyingira mu ofiisi olwatuuka maija nga njako ensawo ng'agiteeka wali nga ngamba tambula tugende fuluma mangu yingira emmotoka nga tugenda paka mu ddwaliro nali nno bubi njagala nkubuulire nga bambuuza buzibu ki kati nze era nabagamba kiraka bbugumu nga bankuba empiso yali emu nga bampa amakerenda awo nga bampa n'ezitube zaali 2 then nga bankomyawo nga bangamba genda obere ku accommodation okumala wiiki namba nga bootereera era nenzirayo ku accommodation ne malayo ndoza naku zalinga na 4 awo nga nteredde bulungi naye nga nvuddeko sebo omubiri ogwasooka wayubuko ne kuvaako skin iye kwaddako skin ndala eriyo yavaako nenterera bulungi ne mala ne banfunira ere ewalala era kiyumba era nvuddeyo nga ndoza nga nkoze mbiyumba nga 12 awo 12 mu myaka 2 kati anti ng'omuntu ayinza okujja n'akugula mwezi n'ogenda n'ogukola n'omala n'okomawo n'akugula emyezi 3 n'ogenda n'ogikola n'omala n'okomawo ebityo kati nvuddeyo nga nkoze mbiyumba lozanga 12 awo 11 awo kati n'engenda era ewalala lwakuba nti mukama azze nga nnyamba nti byonna byonna ebiyumba tebimbeeredde nnyo bibi nnyo kiri awo nenkola era nenfuna ekiyumba ekirala ate nawe era nga ate era banjagala ko abaddengawo akaana akalenzi n'akawala ndeyina omukazi naye nga ye talina musajja era nawe nembeerawo bulungi myezi 3 kakeeka bulungi bulungi nnyo nga sikeera nnyo kiri awo tewali mulimu nagumu gunteeka ku pressure nga buli mulimu ngukolera mu budde bwenjagala nga mbeerawo bulungi nenkolayo emyezi 3 era nawo nenvaayo kati nengina nfuna ekiyumba ekirala ate nakyo bwali buzibu bwennyini tekyali kinene nnyo kuba zaali floor 2 zokka naye nga mulimu baana balenzi bokka nga bisajja nno bikulu naye munaye abaana beeri bwaba nga bo buli ne bwabaayo balina emyaka oba 2 oba 3 basigala bamuyita bebi ewaka nga mulimu abaana abalenzi baali 6 then n'omukazi n'omusajja waliwo abalenzi 6 ewaka awo namalawo ndowooza wiiki zaali 2 baali bakugula bbanga kyalo baali bangula myezi 3 wamalawo wiiki zaali 2 novaawo anti ensonga eyanzijawo abaana abo baali kale byo byali buzibu bwennyini kuba baali bamaze ate bonna nga baali bamazeko emirembe nga obuuko noddamu ono nga newakusanga mufumbiro akutawanya newakusanga kwegamba nempulira nga nja kufuna nendaba nga nyiza okufunira obuzibu wano era nembaga njagala kudda ku ofiisi omukazi n'asooka agaana lwakuba nti nze wembadde nga nkola nga siga nti oba muntu oba ankoye bukoyi anvumya ngambye oba kankuze ku ofiisi biki mukama abadde akyanyambye nti nga buli wembadde nga ngenda okukola nga kyenkana nvaawo nga nze ngambye nti kanveewo babadde nga banjagala kati omukazi nga ngamba abuzibu kifalidde ambuulira baaliwo obuzibu biki nemugamba nedda kuba nagamba sisobola mugamba tozola mugamba nti batabani bo baafuuka ekizibu mu nju ate ng'osobola omugamba kuba osobola omugamba ate n'awulira bubi n'asungwala busungwazi era namugamba bugambye njagala kuddayo ku ofiisi nzeeyo ku ofiisi nanzaayo kati we baba basayininze emyezi egyo 3 gwe n'osaba okudda ku ofiisi sente tewabaawo mbeera yakuliyirira ate zonna baba bazisasudde basasula mwezi gwoba okoze gwe baweereza kati bwe waddayo mwezi weeks 2 temwaliyirira ziri weeks 2 endala ze walina okukola nti oba bafuna gwe batwalayo ndowooza oba basasulako weeks ezo simaye bulungi naye nga nze sibanjangako ku zange ngezo baziko bulungi nnyo nga ne wemba maze ennaku 3 ku accommodation
tebaŋŋamba nti oba omwezi guweddeko ennaku esatu tewazikola tuzisaleko. Era bulinga nnya bulinga nnya nga balina okuteekako ezange saabanjanga poziko nga lutuuse lunaku nga lwa sande kuba olwesande balinga tebatuweereza ssente nga bateekako message nti enkya mujja kulisivinga zammwe naye nga baba balina ozituwa era nvuddeyo nga sibabanja kati ng'era nfuna ekiyumba ekirala kati ekiyumba ekirala ekyo mwalimu omukazi n'abaana baali babiri balenzi nga bakulu n'omusajja era nawo nga baali banguze mwezi gumu kuba yaŋŋamba alina omukozi yagenze kuwummulamu nze ngene nkola omwezi ogwo omukozi ogwo yagenze owummula nga nkola kati gwali gubulako ennaku zaali ndooza nga 3 naŋŋamba Farida omukozi wange agenda kukomawo akole kati mbadde njagala gwe nkutwale wa sisita wange gy'oba okola ne mugamba kasita amadde mbulayo ennaku 3 lindako ziggweko nzeeyo ku ofiisi then sisita wajja akole ki ajja none ku ofiisi ajja none ku ofiisi kuba kyali tekisoboka kuvaana ate neŋŋenda eri jjukira bo baba bantwala wano kati olaba omuntu akutulugunya bamanyi nti awo wooli kati olwo oli akutwala nga tebategedde kati namugamba kasita ebulayo ennaku 3 nzireyo ku ofiisi ogambe sisita wajja akole ki annone n'agaana naŋŋamba nedda eri agenda sasulayo sente nnyingi ate wano abadde agenda kutwala obeereyo bulungi ate tagenda era ndowooza naŋŋamba agenda kuyisa bulungi tagenda kuyisa bubi agenda kuyisa ŋŋanze kyokka naye omukazi naye nakapanka mu bulala naye baaba kati nze neŋŋaana ne mugamba nedda sigenda genda linda ennaku 3 zigweko nzeeyo ku ofiisi bw'obanga n'ennaku 3 tozigumiikiriza nzizayo ku ofiisi omugamba ajja nnone omukazi ng'agaana ng'ayita batabani be ng'ayita ne bbaawe omaye okunkwata ku mpaka paka mu mmotoka nga baddeyo nga baleeta n'ebbaga yange nga baliteeka mu butu nga basooka bavuga nze kale nasooka ne mba recording amaloboozi ne mpeereza ku sisita wange waliwo sisita wange omulala era naye ali eyo ebweru ne ngamuweerezaako naŋŋamba naye essimu gikweke naŋŋamba essimu gikweke tebagikugjaako nga nange essimu nagiswitchinga off ne ngikweka kati nga bantwala samanya na kifo ki gye bantwala kati twatuuka ku maka nga manene nga banfuna lumu nga baŋŋamba beera eyo ate yajja kiro mu luumu ssaawa zaalinga 5 nga ngenda kwebaka kwe kuŋŋamba ekintu ekyo era bankwala kiro ne bantwala kati ebantwala natuuka ne bampa luumu ne baŋŋamba beera eyo omukazi naggalawo no n'ebisumuluzo nensirika neŋŋamba oba ate kati ki ekituuseewo nga bamaze okutuusa eri wapya gye bakuleese gyotamanyi nga bantadde mulumu ne baggalawo omukazi n'agenda nensigala neŋŋamba oba ate jjukira budde bwa kiro neŋŋamba kati nasooka nentuulaawo nembirowoozaamu n'otulo twambula tebajja nakunkyekingako paka ku makya ssaawa zaali 2 ez'okumakya akaana ne kajja kaali kawala kaali myaka nga 10 ne kajja ne kaggulawo ne kaŋŋamba nkuleetere ku mazzi ne nkagamba ye ne kaleeta obucupa 2 ne kaŋŋamba oluggi kanduzeeko toggulawo mangu tugenda ku ssomero bw'olaba nga tugenze gw'olyoka oggulewo naye kanduzeeko buzza mama alowooze nti nno luggale konze kale ne kaleeta obucupa 2 obw'amazzi nendooza ne batambula ndooza ne bagenda kati nenzizaako essimu ng'esayo njagala nkuba essimu obawe location manager bwe nagizaako ngenda okulaba nga manager yankubidde emirundi gyalinga 7 nangamba naye nakagizaako naddamu nakuba nangamba Farida oli luddawa baŋŋambye watolose mukama we yaŋŋambye watolose omutima ne guntyemuuka
nenga amaja sinabatolokako wadde n'omulundi n'ogumu ne mugasa azadde nga 5 ez'ekiro mukamange najja nankwata nanteka mu motoka alina amaka ge yandeeseemu nangamba okakasa ne mugamba ye nangamba mpeeza location nenjimuweereza nangamba waliwo omuntu awo yenna ne mugamba sina n'omugwe mpulira n'omunyunywa n'endeta gye baakuleese ebyo byonna nabimugamba kati nangamba fuluma obo okebere ku lujjo oba luggalo oba luggule nga nkyali naye ku simu nensika mpola oluggi nentambula mpola nnoonya n'oluggi gye lulisiraba nayo netawulidde mu ddiiro nendulengera ngenda oddukwatako nga luggale ne mugamba waggale nangamba tewali n'omwali mu nnyumba ne mugamba tewaliiwo ali mu nnyumba bane nawulira nga ntidde okubanga bagambye ku ofisi nti natolose kati nangamba beeraawo kasita ompeeza location ngenda kujja kati nze saagumiikiriza natandika kunoonya mpiseewa nentandika nayetawula ennyumba kirungi nti nali ku fula esooka yali nnyumba nene nentandika okwetawula mu nnyumba nendaba eddinisa ati bwe nalaba eddinisa nendiggula nesooka nkwata ensawo ngiyisewo ng'ensawo tejjaawo konse kati ensawo etajjaawo nze ngenda yitawo ntya sawo nensooka njijjamu engoye nenjikasukayo wansi n'engoye nenzikasukayo wansi nenyigiriza omanyi oyita mu ddinisa nenyigiriza paka we nagwa wansi mu buno obuuma obubeera bwe buto ziri tezibeeramu byuma ddinisa lyalinga kati ng'olisika lyeggalira wansi ng'olisindika bote nayita bwote nenziguka wansi nenkwata bbaaga nentandika oteekamu engoye menamala oteekamu engoye zange nemmala nenjiweeka olwo ndi mu compound nenziweeka kati basindawa kutuuka ku gate nga mpulira waliwo waggula gate nenyimirira nentandika nokukankana nenyimirira bwenti ngenda okulaba omukazi yagigudde n'abaana bonna bakomyewo abaana beeri okusoma tebalinga beeno Uganda nti omwana akeera ku makya akomawo kawungeezi kati abeeri ayinza ogenda saawa 12 bayi saawa 3 ng'akomyewo ez'okumakya ekinene ennyo saawa bazibalanga 6 nga bakomyewo ewaka hours 2-3 bo baba bamanyi bwe batyo oba mukulu oba muto yeze saawa baba akomawo ewaka omukazi olwanda bisimira Farida oisewa oiseruddawa omukazi nayo nangamba nemugamba njagala kuddayo ku office nangamba tulina kuzzayo eri gye bakujje oba tumukubire ajja omukazi ng'omumanyi simumanyi simulabangako nga simulabangako nangamba bali gye wabadde okola be balina okunona oba fe okuzzaayo eri tetusobola kutwala ku office kuba nze office temanyi kati ngenda kutwalayo ntya natambula butamu omanyi obutamunyega nentambula butamuzi nensika gate nenfuluma bwe nafuluma nenzira ku gate wabweru kati nagamba abo abaana be yayingira nabo mumugamba ajje Farida jangu ngamba tunabutuzibwe nti nenyimirira nenkubira era mu manager nemugamba nfulumyeyo ndi wabweru nangamba beera okwo kwennyini njagala kulaba amaka kikogoze eki gobaddeko kati ngera mbeera awo kati nali nkyali awo ng'ate poliisi yasooka okunsanga netuuka nambuuza eruwa yinkamayo poliisi yatuuka ku maka jjukira poliisi zibeera zitera nnyo okutambulatambulamu nnyo tosobola kumala okonkomalidde ku gate baba balina okukubuuza kati bansanga ne bayimirira ne baŋŋamba yinkamayo eruwa ne mbagamba eri ku office kati ne baŋŋamba ennamba ya office eriwa nenjibawa nga bamukubira manager nga bagamba ndi mukujja aŋŋambye waliwo gye bamututte nange gye sitegera naye ndi mukujja mpeeza location ne bamugamba katumutwale ku poliisi gy'oba omusanga nga banteeka ku kabangali abankalite kabanga nga banteeka mu kamotoka ka poliisi nga tugenda paka ku poliisi kati ate ekyanneewuunyisa nga tutuse ku poliisi ate ng'abo
n'eri gye mbadde nkola ate nga baatuuseyo dda ku poliisi kale nagabo bate bayiseewo amangu ago bano abayingidde wano abagambye bisimira nga abo then n'eri gye mbadde kati nabasangawo n'eri gy'obadde nabo nga nabo bali ku poliisi nabo nga batuuse ate nga manager tannatuuka kati bwe natuuka owa poliisi nampita nangamba jangu oyogere ne bano nga batudde mu kaluumu baŋŋaye mbu ŋŋende njoge nawo neŋŋaana omukyala najja nampita nangamba eri gye mbadde nkola najja nampita Farida jangu twogere jangu tubimalirize biki ne mugamba sirina kyengenda kwogera nga manager taliiwo mugera kumbuuza ki nensirika bane nga mpulira obusungu kali nali ne bangamba kati bwe nagaana ne bangamba kale genda otulo wali nengena nentuula wali nali ndawo nga mutabani wa manager awo yatuuse bwe yatuuka ne bampita ne bambuuza ki ekyabaddewo nange ne mbanyonnyola nga ebyabadde kati ate nga naye agamba nti bano bakubye ne bagamba nti omwana akoze eki atolose era tubadde tumanya akoze eki atolose nga bagamba twala omwana wo nze nga ngenda ne manager ulipo twabalekayo ku poliisi bonna family ezo twabalekayo ku poliisi then nze nenzira ku ofiisi nembeera awo oba omanyi tosobola kulwawo kuba eri abaagala abakozi bangi obeerawo nnaku 2-3 ekinene ennyo era nga nfuna ewalala era nga nkola so kati ebyo ebiyumba bibiri bye nafunamuko obuzibu nebyasinga okutagaza naye ewalala badde nga bulungi nnyo nga bwokiwulira ebintu bitambula bulungi nga bitambula bulungi nnyo era newensembye okukola era nawe wadde walungi ate ng'era oyo era akola ng'oli gye namala naye emyezi 5 ng'omukazi antwala ku shopping antwala saluni wagenda ku Kyeeyo wagenda ku vacation naye banna abaana abadde nga balaba no video zange ku TikTok nga bambuuza Winnie watoloka Winnie oli Dubai oli luddawa nga balaba nze nkolera video ne muddiiro kati ng'oluusi ne mukama wange ansanga ndi muddiiro ntudde omanyi abaana mulimu abaana ku TikTok bulungi nnyo ng'ayinza okujja oba oluusi ayitawo nakusanga oli ku video zo n'akyuka n'addayo n'omaliriza video zo n'akulingirizaako ng'omaliriza n'akuyita n'abaako bakyakutuma nga nze bannaye nze wagenda mu nsi nsuubize simanyi kale ndooza awoomeddwa nnyo ekyeyo nesekuwoomerwa yenna era sirina ekyamanyi kyeŋŋamba nti nze simanya mbubonyebonye simanya badde oba bankuba toyina bino biboozi by'abantu bya Nnaku tewali nga mukama wange najja n'akubuuza bw'obadde ogenda ne out mama bulungi nnyo nga tugenda eyo mu moolo n'ansasula n'entula ku byesuubo nembira ku obadde ku Kyeeyo nga weesuuba anti omanyi n'ebiseera ebisinga omanyi tuli bakambwe naye no obukambwe obususe nawo tebugira kubanga mukama wo bw'abanga nga mukyamu ate gwe teweetaaga ate kubeera mukambwe ennyo omuyite nako gwolooza ki ekisinza okubeera nti kikwanguyiriza ekyeyo buli obadde oseeyeeya akuseeyeeya anti kyenkugambye nti mukama wo ne waba akambuwadde gwe tomulaga obukambwe ennyo bususe kubanga ebiseera ebisinga bwakulaga obukambwe naye n'omulaga obukambwe muba mugenda vaawo bubi naye asobola okukambwalira gwe n'omulaga nti okitutte ithe kati addeawo n'agamba alaba nga ne bwakunyigiriza okitwala nti tebikulya kikuluma naye gwe n'okitwala nti tebikulumya oba tebikulya okitegeera awo osobola okubeerabeera naye gwe tolowooza nti obadde wa mukisa bukisa nnyo ekitenkanika olw'ensonga accommodation ebyana abasinga nga bagamba nnyo nti ku accommodation gwe weerabirira buli kimu ate n'ennaku olaba z'omalawo nga tokola nazo bazikutema abasinga that's their complaint
si yeyo woofiisi yaffe woofiisi yaffe sirina kikyamu kyengenda gyogerako cause wabaddengawo emmere wabaddengawo ne fridge nga baleeta amagi baleeta ebyo ebintu ennyanya mulya ne ku magi nga baddengayo kati olaba waliwo abaana be nagenda nabo twakomyewo ffenna naye nabo basobola okunyumiza ekintu ekyo ng'era twagenda munywa amata mulya amagi enkoko omuceere amata go tegabadde naye enkoko n'amagi nga bibeera mu firiji omuceere nga gunobeerawo n'obwana bwazo nga tugalya munnaye omuceere nga gubeerawo anti kati tetubaddeewo bangi nga mujja mumalawo kaseera katono mubeerawo nnaku 2 ne bakuzaayo obeerawo nnaku 1 ne bakuzaayo ate waliwo zi ofiisi z'empira nga zo ziriko abaana bangi nnyo naye banaleeta amagi tegajja kumala nga tegamala naye eno tebaddeeko baana bangi kale ye atumye abaana abatono okuva eno e Uganda kubanga buli nsi ayinayo abaana Bangladeshi Palestine Abafilipine n'abana Kenya naye ng'aleeta abaana batono si bangi madalo yebambye badde erabirira bulungi abaana ku accommodation nnyo nno sina kyenjogerako badde erabirira bulungi experience yo okutwaliza awamu gwe erabika ebadde nnungi waliwo omuntu akulaba yeetegeka kugenda naye ategeka oba ali mugoba ku mpapula waliwo kati saawa zino abatulaba nga bali mu training bali mu kwetegeka bakwa mu training amasimu batera okugajjako naye kale mu budde bwabwe waliwo akulaba naye ng'ali mu kuteekateeka kukola ki kugenda oyinza muwa bubaka ki naye ayinza kukola atya okuseeyeyaakoko nga gwe maama alye ne ku magi ng'atuuseeyo ne shopping bagimukolere anti kati olaba yesuube ne ku byesuuba anti kisinzira n'amaka g'oba ogenzeemu kubanga ne bwe namugamba nti munnange olina osooka n'obeera mugonvu eri bakama abo n'olaba bwe banatambuza n'olaba engeri gye banayeesaamu naawe naye ng'oluusi famire gyagenzeemu balina omululu tebagenda kumukkiriza kumuwa ku byakulya tebasobola n'obwavu oba olumu nga nabaavu nga tebasobola namutwalako coke shopping kati oyo yeega amazima era ebimu abatajja kukola ki ku kyobwavu wali oyingiddeko mu biyumba byokoze mukozi ogambye okoze mu biyumba 12 mu myaka 2 waliwo ekiyumba kye wali oyingiddemuko nga baavu bulalamuko ng'obwavu nabwo bwabazindamuko era experience yo ki gye wafuna mu kiyumba ekyo mu biyumba byojjukira onamuka ekiyumba kye wayingira nga baavumuko boyi nali nkifunyeeko kyali eyo naddamaamu nali nkigenzeemu nga naawaka tewaliiwo mmere kati nga ne mu fridge nga temulimu byakulya wadde n'omulundi n'ogumu kati nga nze ebyokulya byabwe nze ebyokulya nze nga ndaba tebimalamu oba mu fridge oba baleese ebyokulya ne babirwanira ne babimalamu nze nga tebinkwatako kati nga nze kyenkola yali nene naye nga ate tebalina ssente wadde kati nga bayinza oleeta ebyokulya ne babigwamu dakiika emu nga biweddewo nga beerabiddewo omukozi nga tebampadde naye nga sibagamba mbw ate nze siridde nga nze ntokosa omuceere naye ngutokosa bulungi naye ngunywerako amazzi ekirungi nti nze sabeeranga wa contract nti nongenda beerawo kati ekyekyumba wakimalamu bbanga myezi gyali 2 gye baali bangula myezi 2 era emyezi gyange egyo nagimalako bulungi nnyo nga ntokosa omuceere nenteekamu munnyo kubanga ne butto ng'oyinza okozesa butto najja n'agamba butto olina okozesako butini kozesako butini biki kati nga ne butto waabwe ngamba sagala nze ebintu binandeekanya na muntu kuba nze njagala nnyo okubeera wantu nga tewali kuleka nga ntokosa omuceere naye ngutokosa nenywerako amazzi neneebaka
era waliwo ne mukwano gwange era naye yali nga mu mbeera bwetyo ate nga ye wa myaka 2 nga mugamba mwana gwe nga wa kiyumba kimu yesi wa ku office nga mugamba tokosa ebiceere weeriire mbu bafumba ne balya ne bamuyita n'ategula ebintu nga tewali n'ekyokulya n'abyoza nga tebamuwadde emmere namugamba obadde ki eno liyo kaseera buseera ate okubba ku mmere waliwo yenkola osobola okubibba ofumba noteekako wano noteekako mu kiyunifoomu wano kati bwe guba muceere ze nabbanga bumpwankimpwanki obusima bukeeki amenvu obubisikwiti ebyo nga tebiggwa mu kisenge kyange ng'obumirungu shoti bulungi nnyo nga tebiggwa mu lumu yange nga mbiteeke ebyokulya gw'obisuza kati nga bayinza okugwa mu byokulya byonna ne babigwamu ne babitwala kati obanga gwe toyina byokweka olwoba ogenda babeerawo oti nze munaye nga weba mmere ntokosa ebiceere n'endya weba bwanvumpwakimpwaki nga mbeera nabwo mu kisenge kyange biskwiti keeki nga bubaawo kukola nga backup olwemba sisobodde kugaa nti akanfumbe nga ndi ebyo nga neebaka ng'olwo olunaku bakula bagamba nti leero saagala kulya kumba osoose kulya naye nonno bali mulimu nonno boosanga ye talina nabudde bubuuza omukozi yalidde nga bukubuuza ati si bonna nti no babuuza ze ebyo biyumba ebibiri bye nakolamu omukazi nga ayinza n'okusana Farida jja ku meevu Farida kino ne kino naye ebirala nga tebabeera na budde buli omu abeera ku bibye ngadda ku mukozi mbu yalidde g'oba tomanyi nti enjala ekuluma so agenda mu fumbiro nononya ekyokulya si bonna nti no basobola ekikwatagana n'olulimi Oluwarabu sooka otubuulire okwasaganya otya olulimi from the word go kuva ku kisaawe Entebbe olulimi lw'obadde okozesa paka w'otuuse ovaayo communication y'ebadde etya ne bakama abo naddala mu lulimi luno empuliziganya tuwe ku lugendo lwo lw'empuliziganya ne bakama abo bonna bw'obadde nabo mu biyumba 12 kalino munnaye nze olulimi lwasooka ne lunzibuwaliramuko kubanga bamanaja bo balinga boogera Oluzungu naye ngwa otuuka mu kiyumba kati kanjogere mu oba ebyasooka nga sinawadde n'okuyiga mwaka walabu n'akamu emyezi gye gino gisookera ddala nasumbuyizibwanga nnyo kubanga abasinga tebamanyi Luzungu ate kati ne wojja ng'omanyi Oluzungu lwo luyitirivu olulekayo mu kisenge kyo olina fuba okulaba ng'okola ki ng'oyiga Luwarabu kati ng'olunsi ayinza okuyita owulidde nti akuyise kati bwagamba taali kale n'ogamba taali ate kitegeeza ng'olowooza ategeeza taali kumba ali mu kugamba jangu naye nga osigala okyayimiridde bw'aba tataddeeko gundi ekola bweti nga tosobola kumanya kale nze namala ndooza emyezi gyalinga 2 nga nsumbuyizibwa nnyo lwakuba nti ekirungi be nali naakajja be nakolako eri ne malayo ennaku zaali 3 ate ne tudda ku ddwaliro baali bakozesa Oluzungu kati mu kudda ekyo kye namalamu emyezi 5 kati awo ewaali ttagali waliwo ojjukira abaana olina okwogera nabo omukazi nga ne bw'omugamba ka good morning nga takamanyi kiwulira era nga aba alina kyagala okuŋŋamba akozesa ssimu ye n'awandiika message n'agimpeereza nga ne bwangamba nti ale Farida ng'awandiika mu Luwarabu n'ekyuka nedda mu Luzungu n'agikusindikira ku WhatsApp kati nga nze nsoma ku WhatsApp ne mmanya kyakoze eki kyagamba kati naawe n'owandiika mu Luzungu n'omuweereza ne yeekyusiza bwe bityo ate abaana baali tebanaana kutandika kwogera nnyo nti bakuyigirizeeko kati nga waliwo tagali y'amaanyi nnyo myezi egyo 2 nga bekyagala nkwatako n'antwalako n'aŋŋamba kino n'akubula ne bwe bakiyita byonna namala naye emyezi 5 era navaayo ng'obumbukola ki nga mutuulamu kawo ne munyumyako engeri gye yali nti talina buzibu nnyo naawe teyalina nga buzibu nga
kati waliwo twali tugenda mu hoteli yali alina omwana naye ng'omwana oyo omusajja si yamuzaala nga omwana ng'ali ku ssomero era nga gy'asula kati nga mpita Faida jangu ate nga tagamba oba tuula awo wansi oba ki otuula waatudde mu ntebe naawe n'otuula mu ntebe nga talinamu kusosola kwonna nga talina wadde buzibu naŋŋamba nalina omusajja ne muzalamu omwana omu ng'akwesa nno ne sayini ebimu nga sibimanyi yasooka kuŋŋamba mbu nze ne bba wange twayawukana neejja kuba ti empeta mbu twayawukana nomanya kati jjukira namusanga nti kuno kwawukana ate jjukira namusanga abeera noono kalina nga oba ayagala kwawukana noono naŋŋamba tugenda mu hoteli naŋŋamba hoteli ogimanyi nti ye konze ayagala kwawukana tugende mu hoteli kati nga nogamba nno tunobye noga kati wano ebituuse tunobye era nali manyi tugenda kunoba kati naŋŋamba tugenda mu hoteli tusuleyo ennaku 2 tumale tukomewo konze ate kati mu hoteli agenda kukolayo ki nnaku 2 eno nga nkanya kukkiriza naye ng'ebimu sinaabitegeera nze nkanya kukkiriza kati wayitayo ennaku nga 2 olunaku ne lutuuka nga tutegeka nga tuteeka bintu mu motoka omusajja ye yatuvuga neŋŋamba omusajja agenda okwawukana n'omukazi ate yatutwala n'otutwala nga tugenda paka ku hoteli hoteli teziringa zeeno omusirambu bw'alumulumu mulimu kale nga galinga makaye mwalimu ebisenge 2 n'eddiiro n'effumbiro ne tubeerawo nga tulinga era abagenze mu maka amalala ne tufumba ne twebaka eno ng'era sinabitegeera ne twebaka mudda gyodda gwokanya kugobera bugoberezi nga twebaka nga tusiibaawo ng'era twebaka ate ng'asula nange mu kisenge omusajja ye yasula eri yeka mu kisenge kati nga tumala nga tugenda ku ssomero twamala ennaku 2 ku hoteli tugenda ku ssomero ne tusanga omwana ali myaka nga 12 awo twasanga omwana n'ayogerako naye n'amala n'amugamba yono omukozi gwe tuyina mulungi biki nanno nakuvimbisa n'agamba era bwona jjojja mulaba kati mukuddayo n'addamu n'ampandiikira n'addamu n'anyinyonnyola ndowooza byalabanga era ndi awo ninga ate abitegedde n'ampandiikira mu message nga mpanvu lukalala luwanvu naŋŋamba oyo omwana golabye taata we mulala twayawukana kati mbadde nze mulabako then kati tuli mukuddayo waka tuli mukuddayo eri ku hoteli tuli mukuddayo waka awo nendyoka mmanya kyakoze n'olugendo lwali luwanvu nga tosobola kugenda ate noludda kati nga muyina kufuna wakusula kuba Saudi nnene nnyo nga bwekiwulira ne kati awo olulimi lwantawanyanga nnyo nga bwekiwulira naye kati waliwo nolalo yaŋŋamba yampita nenzija naŋŋamba ngende nongoose toilet kati yali yangano girongoosanga buli lunaku naŋŋamba oyisaawo nnaku tolongoosanga buli lunaku ate yali emu kati aŋŋamba mbukkirini amaamu kati nga nebuza amaamu nendibuuza oba agamba kisenge ki nemugamba yo luumu ko ye amaamu si luumu yange wabula amaamu kati nga nebuuza amaamu kitegeeza ki kati nze nensigala nga nyimiridde naŋŋamba kati nga oba ye tasobola kugamba nti no kagambe toilet oba yali tagimanyi kati nze naye nga nako akagambo naye naawe kati olwokuba ng'omanyi olusungu kagambo ako obusungubuze bwannuma n'okunnuma okuba namala eddakika nga 5 ng'onoonya amaamu yeeri nga nebuuza amaamu kitegeeza ki kati yamala kugenda ate neera ku ssimu n'agira n'awandikamu ekigambo gundi n'etandika toilet namananga Faida toilet namushawo nti nenyeenya omutwe ninga newandoono omukazi andi nawe nga wali tobitegeera naye yabitabitegeera anti ako kantu katiri nnyo naawe naffe oluzungu tetulumanyi naye so bubaka kibwowa omwana ali e Saudi gwe bitambulira obulungi ate n'oyo ali awo nga ye yatomera nesse kutomera yenna
message gyobalekera nga tutegeka ova wano kati oyo eyatomera nga ebintu bibi bamulumya enjala ekiyumba kimufuukidde ekiyumba otulo twa Bule gwe nno wayebakanga nako n'ogenda ne weesuuba n'okwesuuba otulo twa Bule ng'ali mu kunyigirizibwa okwali okwa buli kika bubaka ki buyinza olekera bannaabo kati nze oyo bambi mukazi watutembeera kyemugamba kyekino nti bwebanga oba ekyokulya kye kitaliiwo asobola okweyiya ng'omuntu kuba nsubira n'emmere enkalu tesobola kubulawo oba bikyere ng'otokosa nga weenywerako amazzi kuba nange embeera yali ntuuseeko ekyo ekyumba kye namalamuko emyezi 2 ng'obitokosa ng'olya nonywerako amazzi tolya kuwoomerwa wabula kuteekako ndira butafa olya butafa ne baba nti oba bakunyweddeko kasoda oli kanywera e Uganda kiri nti olina kyotadde kunywa soda kuba eri abalina omululu nga akulira ebyokulyawo n'akuyita jjangu olongoose nga takuwaddeeko munnange oba oyina kuguma bugumi n'omanya ekyakuleta wajja kukola tewajja kulya kano kali ekiriwo kyoba olya oba bikyere tokosa olye obeerewo nga ne contract yo bwekola ki bwetambula ojja kumalako kukya wifi still nga tumaliriza wifi ebbanga lyonna wonna wookoledde gwe wifi yakuyisa etya bagikuwanga oba yalinga yambirigo still nze wifi era wabbako ku wifi nali njibbyeko naye nagibbako oyo mukazi oyo we nalwalira we nagibbira naye ate nze bampanga naye ate nayinanga ne line ye Saudi ate eri abaana batena line ye Saudi ng'olunsi bamumma ne wifi kati oyo yegga mazima era aba alina kuteesa mukama n'amufunira line n'abanga afuna data yegulira kaddata data wakabeeyi mukko nze nagulanga emitwalo 3 oba 7 wagulanga ono wagundi wa WhatsApp yokka nga gwogula oyo wa WhatsApp yokka nga gwengula n'abeerako naye ate nga saamugulanga buli kaseera kuba nze ebiyumba byonna byonna nafunanga wifi nga tebajinjijaako wabula kyali ekiyumba kimu kye batamperamu ate era n'enjibba kitegeeza wonna mbadde nga oseeyeeya kogamba gwe bamma wifi toyina bugambo oyo sirina kyakumugamba okuleka okubagamba bamugulire line asobole okweguliranga data kale obubaka bwe obusiibula tuve wano tobulina nange bukubuzi omukyala gwe mbadde naye wano ye ebbanga lyamaze ku ky'emyaka 2 abadde mu kuseeyeeya kulya bibala alya magi alya nkoko kajuisi kajja mu budde ndooza amata gataafuna gokka naye ekyeyo tekimuyisiza bubi yasaaki so abali eyo abamu balowooza nti nno mwabagenayo nti muba mu kukaaba kokka so I wanted you to share your story abali eyo bamanye nti nno si buli agendayo nti biba bibi byokka ebintu si nti nno buli omu bimutambulira bubi. She had a very nice story ye ebintu byamutambulira bulungi kuba n'okwesuuba yesuuba shopping buli weekend mu budde ng'ensonga bwegenze maaso okuba nti oziwulira abasiddiyo omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo YouTube channel tewerabira likinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.